abatulaba mukyala ba the Sisters Empowerment Show tubaniriza nnyo era tusanyusa okuba ng'ate era tweyunzeeko okulaba ebirungi bye twagenda okubasoosootera olwaleero. Nga bwe twabagambyeko edda twabalaze omulimi wa kooko mwami Mukiibi n'atunnyonnyola ebirungi emitendera ne maketi ya kooko, naye twalabye nti nno kiba kirungi nnyo ne tubatuusa ku mitendera gyonna ne mutegeera kooko ensigo zifaanana zitya, muzijjawa, bitandika bitya, ozigula ssente mmeka. Tweyungeko n'olwaleero nga tuzze wa mukyala Nakazi Florence, omulimi omukukutirivu mu bya kooko bino ate nga ye yakukuka mu kukola ensigo zino mu kuzimezesa. Ozinga bulijjo ndi ne munnange Lilian naye kabalamuseeko nga tetunnatandika. Abatulaba abali eyo nze Lilian mwebale kulaba musubscribinge mulayikinge musharinge ebirungi bingi muwulirize funa kyoyigamu olwaleero nate nga tuli mu kooko. Mpozi nga bwe tutera okubagamba nti tuli wano okubayigiriza okubasomesa muyige ate mukole. Temukoma kuyiga gwokka na kutuwaana ntwana evidiyo yabadde nnungi nga wetutekola naye twagala mutuwene ku testimonies nti wetwalaba vidiyo yammwe ya kooko ne tugenda naffe ne tugula kooko ne tumulima. Era programs zaffe zino ziri sponsored by St. Daniela Education Services lino essomero lya Nursery and Primary nga lisangibwa Namayumba ne Lien's Bakery ng'esangibwa Namasuba. Videos zaffe zino ennungi zikolebwa urban events era bw'oba ng'olina kye weetaaga okukola okukwatira gonna ojja kutukubira ku simu zaffe ezo tukutuuse omuntu wa vidiyo zino. Bannange tusanyuse nnyo okusanga mukyala Florence. Lamusa ku balabi baffe obabuulire n'amannya go. Abalabi nsanyusa okubalaba era okumpuliriza. Guno gwe mulimu gwange era gwe nakugukamu okukola. Mulimu ki? Mulimu gwa kooko, meza kooko. Tubuulire amannya go. Amannya gange nze Nakazi Florence. Osangibwawa? Osangibwa Kayunga Road, ekyalo bakiyita Gavu. Tulagirire bulungi kati omuguzi bw'abajja akunoonya atya? Oviibwa ova Kampala olinnya n'otuuka oba ova Gayaza n'otuuka ku Karaji n'okwata Kayunga Road n'oviiramu stage Gavu. Mpozi abatulaba mukyala Nakazi ali ku kkubo kwennyini. Bw'otuukaawo era tojja kubula, ojja kubuuza abantu obabuuze nti omukyala atunda ensigo za kooko aliwa. Ali ku kkubo wennyini. Ojja kumunoonya omutuukeko. Asobola n'obbaawo ennamba ye mwabasooka okulaba tovaawo. Essaawa eno, yes. Ennamba yange ey'essimu Airtel 0700 44 26 10. Kati mpozi otandika otya kufuna ekirowoozo ekyo nti nno kati kantandike okumezesa ensigo za kooko oba nzitunde? Ekintu kino nasooka kubanga ndi mukozi era nkozesebwa nenda nga bankozesa nga nange bwenjiga. Natuuka ekiseera nemba nga nsobola okuba nga nsobola okwetengerera nange mbe nga nkola ki nkikola kubanga nali nkikuguseemu ate nga mbeera y'ennaku zino abakyala ffe tusobola okweyimirizaawo abaana baffe nentandika ekintu kino ekikolamu. Funyemu tereddemu omwana tutwale mpolampola. Kaakati okuva we watandika okukozesebwa wamala bbanga ki ng'okozesebwa n'ogamba nti kati ekiseera kituuse nange kantandike? Namala ebbanga lya myaka nga 5. Wali ofunye experience ebyo emyaka mirungi ndowooza abatulaba mukiraba. Kaakati bw'omala emyaka 5 n'ogamba kati nsazeewo, osazawo busazi oba kubanga ndaawo nowooli wagazi ebyo byonna obituukako otya okubanga mukama wange eyali ankozesa yali musajja mulungi era yalina omutima ogwagaliza. Mwogere n'erinnya. Bamuyita Kawooya Fred Kiwanuka. Era kati kaŋŋambe nti esayidi eri yange esayidi eno ye. Nga ndudde mu kintu ekyo ne musabako ekitundu nange nemba nga nsobola okuba nga nina ewange naye ng'ate era ndi mmanejja we. Awo nfunyemu ekyokuyiga.
nti bwe tuba nga tulina wetukola tukola ate emikwano ne betukolera oba oli awo tusobola okugatta bizinesi. Tandika kati nga akuwadde nti otandikira wano. Endokwa zino engeri otandika otya nakamuuna otya oba walwadde wali ozirina? Nali sizirina naye abazitukuza bonna nali mbamanyi ekintu ekiruddemu kimanyi nekukola bwenti kati era mu kutandika natandikira ku buveera bwa mukama wange buno bwe tuteekamu ensigo zino obukadde ng'obumusabye oba musabye n'abumpa nentandika okutandikawo okukolawo obwange obutonotono bwenti. Obuntu obwo mubukola mutya? Mubutandika mutya obusigo bwa kooko? Ensigo za kooko okugifuula okuba ng'etuuka bwotyo tutambuzeemu mu lugendo olwo. Okugifuna ngifuule nga bwekiga kano. Kooko ono guno gwe muti gwa kooko ogenda n'osimba. Kati kooko ono yabalako bipoodi ebibeeramu ensigo zetukuba then netupakira ettaka muno netusimba. Muzipakiramu mutya? Ddi nga bimaze okukala? Nga bikyali bibisi? Tonya. Nga kikyali kibisi? Nga kikyali kibisi. Tekitakala. Kati olumujja mukiri ekigundi ng'omukubye n'okijjamu ekyo ekisigo nga kikyali kibisi? Talina kusula, talina kumala nnaku bbiri nga tali mu ttaka. Olukiriirawo oba tebakinuuna? Bw'oba osobola onuuna naye engeri gye tukozesa nti bingi tutema butemi na kambe nga tuyiwa mu kaveera tuleeta ne tuteekako abantu abakuyambako ne tuteekangamu ensigo mu kaveera ne tuginyiga bwe tuti. Ettaka lino lirina kuba lya kisenesene kale n'eri olukalu erimyufu likola naye obuzibu bwalyo lyo likola ki liba likala mangu liminyima nelikwata naye lirimu ku mazzi bw'olifukirira lisobola okuba nga limulunguka ekirime ne kiba nga kisobola okutambula obulungi. Buli kaveera oteekamu nsigo emu era nga bw'olaba ate obeera kukiwaddeyo nti ejja kudda tefa? Era mulimu obufa nga kati era woolaba obwo twabugjamu. Ekikumbuuzisizza olaba oba osimba ebijanjaalo oyinza ogaka nsimbawo ensigo 3 2 zino ziyinza okufa. Era ffe tusimba emu. Kati bwenteekamu ensigo en'emu tandika kubala ku bannaku mmeka okulaba nti wali yakavuddeyo nemanya nti kati eyo ejja kuvaayo? Wiiki nga 2 naku 14 ng'ereeta omutunzi nga guvaayo mu ttaka. Kati tuyitiremu awo mu lugendo awo omaze ogipootinga otaddemu ettaka otaddemu ensigo? Maze ogipootinga ntaddemu ettaka ntaddemu ensigo mbisse ebisubi mbikako ebisubi kuno ku kaveera nga bwerirayo nga wali eri kwengera nga wali eri woolengera tubikako ebisubi ne tutandika okuyirirangako amazzi. Lwaki oba obikako ebisubi? Ensigo eno bw'efuna omusana kungulu kuno efa ate ne kaba kavuddeyo bwe kati ensigo eno ng'esituse ng'efunye akantu bwe kati guno omukonda ne gukala tesituka tubisikisaako okuba nga ebisubi ebisobola okutuyambako ekirime kyaffe okuba nga kisobola okuvaayo obulungi. wali mu bisubi evaayo kumala bbanga ki? Naku 14 bw'evaawo eragawa? ngera woolaba buli obuto bw'evaawo ne tubikulako ebisubi tubikulako ebisubi neryoka egaba ekirime nga kitambula kugenda waggulu. Amazzi gaba gati? Amazzi gonna ofukirirako gonna nti oba ofukirira buli lunaku kati wembanga naakasimba nga bikyaliko ebibisi nfukirira ku makya n'olweggulo olw'ensonga ensigo eri ekola ebbugumu bw'ekola ebbugumu n'oba nga teri wanyogovu ekola bbulaaka ekola eddugala neba nga tisobola kumera bulungi. Kaakati okufukirira kugenda kukendeera oba kugenda kukendeera nemba nga nsobola okuba nga nfukirira lwaggulu
Nate ndabako n'ebitimba waggulu. Ebitimba bino obiteerako nabyo. Ebitimba bino bituziyiza omusana okuba direct kirime kino. Naye ebiseera enkuba bw'esukkirira tubijjako olw'engeri obunyogovu buba bungi kiba ebejja kukola ki. Kati ekyo mulabika mwakijjako buti. Awe. Tuba tukeekamu ki ebitangaala. Ebitangaala light direct. Kakati kitwala bbanga ki akantu kano okutuuka kweno size? Kati akantu kano okutuuka kweno size kitwala ebbanga lya myezi nga 8. Okutuuka kuno? Naye kisinziira kubanga kati ono waali wa myezi 9 olw'ensonga simuwa nnyo eddagala. Bwe mba nga mbadde muwa eddagala kisoboka okuba ng'ali wano bw'ati owa myezi nga 6. Eddagala limuyambako naki? Nteekako ekigimusa nenteekako eriziyiza obusaanyi kati ekiŋŋaanisa okumufuuyira essaawa zino katale essaawa zino abadde keesibyemu olw'embeera ebaddewo mu ggwanga aba takula nnyo nga simuwa ddagala aba takula nnyo. Ogigimuka kuyitamu eno? Obutayitamu eno ntuuka ekiseera ne mujja mu kifo ekyo kyabaddemu ne muzza mu kifo ekirala n'aba nga yeekangamu okusannyalala okubanga talisaamu. Kale otuuka otya ku bbanga okugamba nti kaakati kabamuggule bamutwala oli asimbulize oba musimbe kale ku bbanga gwonna omulimi wajjidde abe ng'eringa esayizi eri ina abaagenda wabeerawo enjawulo mu bbeeyi. Kammeka mpozi? Kano kamme ka 3. Naye size ki esinga eno oba eri ento? Kisinziira eri esumbuwa mu kukoola. Naye kati eno oba osimye ekinnya kyo kaba kakola ki? Okalaba bulungi. Ne bw'oba ofuuyira ddagala lino ery'omuddo osobola okufuna ekintu ky'oyinza okuteekako n'ogenda ng'otambuza ebbomba ng'eddagala terisobodde kutuusika ku muti gwo. Kaakati wali we twakomedde ng'ogamba mukamaawo n'okozesa obuveera nze wawe badde njagala nawo waliwo omuntu ayinza oba nga ye ali interested mu kutandika nursery bweti. Kati watandikanga obugundi bumeka? Tulabe engeri kubanga ndaba ennimiro nnene nnyo. Oli watandika okugiraba ayinza sente tazirina naye olw'enfunayo era otandika nekyoba nakyo. Kubanga toyinza kugamba nti nno kyolimye ekijanjaalo kimu kyogenda kifunako ebijanjaalo 2 oba kimu. Kyoba nakyo kyotandikisa nakyo. Nze ekirungi kye nalina obuveera nga nali mbulina etandikwa nali njirina. Kati mu kutandika weetaaga obuveera, weetaaga ettaka, amazzi okubanga gakuli kumpi n'ensigo bino ebitimba. Ne leba n'abantu abakuyambako. Kaakati mpozi nga tugenda mu maaso wano we tuyimiridde musango omulimu guno ogusanze oti? Bulungi olimba kubanga nzeemu poloti beereddeko omwana wange yatudde siniya ya 6 badde musasulira emitwalo 9 taamu ng'ozijjamu buno buntu katonda wange. Nsobola okwebeezaawo ng'omukyala abaana bange omu y'oli ku bbo oli ali musenga si bino biseera abadde gonna musiniya ya 3 era omuwerera ngomaza oli singomaada ate banaye abalabi baffe abatulaba twagala nnyo okusindika ku bakyala mu maaso era bw'oba ng'oli eyo ng'olabye mukyala Nakazi Florence ng'omubabiro gukutte ng'oyagala ojja omwebuuzeeko ogenda mukubira ku ssimu ojje oyige naye akusomese kubanga tulina abalabi abali eyo nga tebalina kyakukola nga banoonya emirimu egy'okukola era y'ensonga lwaki tujja ne tubaleetera abantu nga mmwe
basobole okubalaga nti no buli kimu kisoboka. Guno omulimu abamu bagulabanga ogw'okweddugaza naye bakakase nti gulimu ebirungi. Gulimu ebirungi. Naye sasulirawo ensula. Ate wagula ne kapoloti tugenda tutandika. Sinfuna ekyokulya abasajja tebakulimbalimba nti omusajja anakuba emikulu. Nsobola okusasulira omwana wange school fees mu mpolampola mu bitundutundu. Nfunayo 2 nentwalayo, nfunayo 3 nentwalayo bwentyo. Nange nsobola okuba nti omwana wange alina essomero ery'obuvunaanyizibwa eryekutegeerekeka waali. Ate weekozesa kola ku peesiyo. Abakyala abakulaba nga bakulaba batya tewali bajja nti bakwebuuzaako era baneebuuzaako okusinziira ku mbeera gye nalimu nga mpakasa mu byalo. Mukama wange gye yanzija nkola mu mmetta anzijayo nsembeza netandika okukola nampa omulimu ndi bulungi era mulimu mulungi nnyo guno. Katonda nga yeebazibwe. Ezo testimonies tuzeetaaga okulaba nga abalabi baffe bafunako ekyokuyiga, abakyala abali eyo n'abaami nga temulina kyakola. Abamu kumwe mulowooza eno show ya abakyala bokka naye show eno egattako n'abaami. Era bw'oba olina story ng'eringa eya mukyala Nakazi ng'oyagala kuzzaamu abantu abalala amaanyi, ojja tukubira ku simu zaffe ze ziri wansi, tujja tukukyalire ng'olina kyokola. Tetwagala bya kutudingisa, twagala omuntu ng'ali serious nga tulina ekintu kye tulabako nga n'abalabi baffe bwe banaamukubira bajja kutuwa testimony nti omukyala oyo gwe mwatulaga nga mukyala Nakazi yatuwaki kusomesa okulungi. Kati tulina nnyo kweraliikirira mubuna engeri gye bukuzeemu. Essaawa yakakati kituufu mba pressure yoweeri kubanga zifuluma era nkuba omulanga yonna ali eyo yeetaaza ensigo ya kooko yonna yeetaaza okubanga alina ennimiro wayinza osimba ye ensigo weeri mungi nnyo nga wagiraba bwati beeyi yakuteesa. Banange mutulaba tubadde eri ku ICAM be bantu abagula kooka. So mulime nnyoko mujje wano muwagire omukyala ono mukyala Nakazi. Kooka mulungi nnyo, endokwa nnyingi, so zonna tusobola okujja ne tuziyoola omulundi gumu ne tumuwagira naye ate naffe ne tweyamba kubanga emigaso egiri mu kooko buyale mingi nnyo ate era mirungi. Tujje tumuwagire n'ekirala birungi tebigwayo ebiri mu kooko. Tujje tumuwagire mukyala Nakazi, ennamba y'essimu ajja kugituddiramu. Akatale ka kooko kontoko tekagwawo mu Uganda, tetusobola ku meetinga demand, so abakyamwetaaga bangi. Waliwo okusoomoozebwa okulala okujjako nti somehow okweraliikirira essaawa zino kuba nti ebbanga lituuse yandibadde okubanga nfuluma naye olw'embeera ebaddewo mu ggwanga n'akasana tekabadde katusumbuyeemu nga tukyakuttemu naye nsuubira ngawo bwe muzze tweyongedde okubanga tugenda kumanyika ne bakasitoma kugenda. Ennamba y'essimu eri 0700 44 26 12. MTN 0786 98 47 8. Bananga abalabi abakyatulaba mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. But above all, funamu kyoyiga ate okikole. Tokoma kuyiga naye twagala okole n'okukola. Kati mukyala Nakazi ng'oggyeeko bino nti kati nga sizoni ng'eno yataataganyizibwamu COVID n'omusana mpozi nti gweyongeddeyo neyandibadde sizoni yakusimba era y'ensonga lwaki twayagadde okujja mu kaseera kano. Kusoomozebwa ki okulala nga omukyala? Okusoomozebwa okulimu kuguba mutya anti tubeera okubeera mu ttaka naye kasita oba ng'ofuna ssente kati oli abaakulaba abaalabanga gwe atalina makulu ebibanno naye gwe tovaayo kasita mu ssente wano obeera bwakugamba nti okubya ogamba mpa ndaga ku zizo z'olinawo
okusoomozebwa kwe tulimu n'okufukirira ebiseera ebisinga tukozesa kaani tutoba nnyo ninakusanga ng'otonya butonya otobye abagya baakulabanga ggwe ekintu omuntu owawansi ennyo naye nga tojjeeko ekyo olimu ogusanga otya ogwagala osobola okulekawo n'ogenda kukola omulimu omulala mu kibuga eyo waliwo okusomoza okulala kw'olina kuosanga okuleka mpozi oli nga nzijeewo wano eno ng'ate mpozi antadde era mu bintu nga weebitye nga wagazi neŋŋamba nti ndeseewo kino kituusizaamu kino kubanga wali wanene oba wakola nnyo okusinga wembadde naye ng'oli mu kino kati ekirooto kyo kyeki gwe kyolina ekirooto kya kiva mu mulimu guno gw'okola ekirooto kyange njagala nnyo nkeera omwana wange olina bali bana naye saawa eno neya njagala asoma okusoma atukisabire mukama gyekikisaba njagala asoma obusawo njagala nange nfuneko ewange nga tebammanja ate wagula kapologi katubeere n'okukkiriza nti nno tugenda kutandika okuzimba omwaka guno ng'ate okuzimba esente ziva muki muno tugende okudda nga tujja ano tulambula n'ewaka kubanga abaguzi bagenda kujja abalabi baffe abali eyo obawa amagezi ki waliyo abantu tubadde mu covid muno nga bakaaba tebalina byakukola talina wakolera talina kapito talina watandika talina mwasiriza obawa amagezi abalabi oba abakazi bannange oba abantu bonna kyembagamba butalimu kubanga ffe twajja wano eno nga tukakootinga obuveera buno nga kaveera kaputi tukakolera nesu musanvu mega 7 shillings musanvu okukotingi mpozi abatakimanyi kwefuna akaveera kano n'okateekamu ettaka 7 shillings buli kaveera kati woweereza omutwalo olina okubanga okuva ku matya okubeera nga mutwalo ofuna omutwalo osimbyewo olina kyakulya oli musana kale kyenkubiriza mu ekyo nyiikivu nakwagala kintu sooka oyagala omulimu gw'oba oliko then oliko ogusobiremu okufunamu ogwenyumiriza namutwana we ngulaba ogwenyumirizaamu naye kati essaawa eno pooti ng'ali ku sente wangi talinnyanga kati ndowooza abalabi bakirabye nti nno ebyo byonna oyinza obutebyekolera ebyo byokukootinga n'obona abantu ne bakukootingira gwe n'okola eno bizinensi yo n'obeera ng'osobola okukkirira naye ate naawe osobola okukola eno bizinensi katonganza abeera eyo beera Masaka eyo naye nga bizinensi yange eri eyo osobola kasita obeera n'omukozi wo nga mukwatagana muteesagana ekikulu kya byonna kyenkubiriza bakwama baffe bonna gye bali omukozi wo sooka omufuula enti bikwama ate mwagazise omulimu ogwo gw'omutaddeko bw'anaagwagala agufuule ng'ogugwe then naye alyoka asobire genda okukola ki okuvaamu 10 oba sente ezimusasuza kati nga tutuuka ku nkomerero ya vidiyo eno olinayo akatalekeka ku mulimu guno olinayo ekintu kyojjukira oba ekyakuluma ennyo oba kale ekyakuputinga down n'obanga ninayo nali naakatandika okukola wano eno nali neewola ssente mu bulaaka nga nina stress nali naakakolawo omwezi gwalinga tegunnaba nakuwera nebulako wiiki ziwere omwezi nga bagampa egandika okukola wano eno ne bangamba abagula nga bakunoonyeza ate ng'ate n'ennaku nga ssente sizirina baali bampa nali nagyewola nga ndi wa musajja ne balowooza oddusa kati nenjija kuno kwe banzaala ne bajja nga bannoonya bwento nasulawo akalimu kange nogenda mu kibuga nengenda nembeerako eyo wakojjasaizi eyo gayaza gyenava noli mukwano gwange nangamba toyinza kutuka bbanja naye okole ki ng'otudde eri ng'otudde butuufu
kujange alina ssente nga ndabirira nga sifaayo naye kyatuka ekiseera tekinnumiriza nina okweyimiriza kuba nali nina abaana newankubadde oli yalina ssente eyinza nti ezinyamba okuleka eyange nga newenaaba nti nguze eggama eyange yeba yakujja nensalawo nenkomawo enda okudda nga ate akalimu akakuba gwenkomawo nentandika okubanga nteekamu ettaka nga kotinga nteekamu ettaka mu buveera nembeera waawo mukama wange engeri gyeyali yandabamu nti sirina nnyo mbeera mbi gyali nasalawo naŋŋamba nasalira naye era omwezi ogwasooka guli saagufuna baligulako wiiki 2 abagulaka ne bajja nga banoonya kakati abakyala abali okusingira ddala bafa abasinga okutambulira muziro n'abasajja bagezi kigobawa osinziira ku experience eyo gyotuwaddeyo okufuna looni balina kukola batya okusobola okuyimirizawo bizinesi zaabwe ze bafuniddeko ki looni ebbanja kisobola ate nga teryewalika wabula essaawa eno oyinza okuba nti gwe wampula ssente naye bwondaba nti nkola nti nenkugamba nti nja kubbanga bwenti nendeetayo esatu eri nawe osobola okundekerera noŋŋamba kankuleke mpaka lwonosasula looni eyo nogimalayo era ebbanja terikugwa ate lisobola okufiiriza bingi niwandifune okusinziira wobadde kati wasobola okumalayo eryo ebbanja n'oweweera omutima nga toli ku bibyo likwalaali bannaye abalabi abatulaba ndowooza muyize mufunyemu ekyokuyiga nti newankubadde osobola okwewola ssente osobola ozeewola ate n'ozisasula ate n'osiganga okola bizinesi ate neefuuka yiyo so mwenna abali eyo wadde tolina kapitu tandika n'akatono mukyala Nakazi yatugambye yatandika ne ssente entono naye ate n'okubeera n'obwesigwa nakyo kikulu kubanga mukama we senga teyamwesiga yandibadde tamusembeza wano oyina ekintu ekirala kyowulira kyoyagala okubuulira abalabi baffe kye basobola okuyigirako gwe nga ggwe omukyala amaze emyaka 8 ng'okootinga obuntu buno ng'obutunda kozi kyenandikubiriza bantu bannange nze kyeŋŋamba gumiikiriza n'amazima abaana bo ogambye olina abaana manyi bakyali bato obayigiriza omulimu era oli omulenzi abimanyi kubanga ebiseera era newemba nti nga tuzze n'omwami oyo era atera okujja nandeterako bakasitoma neweba nga nzize nti tugenda tikka muwala wange ajja saawa zino kubanga gyali eka ajja nze embala eno yeyabala ziribirira ku mmotoka tubanga tuyambagana bagamba abaana amanyi n'esente gyozijja kati bwe babeera era wewadde kutuula kupootinga ffenna tupootinga ebiri ebyessomero biba byeri sente eva wano n'amanya nti sente ya maama eva wano kati bw'aba agikusaba nga ali kusomera aba amanyi engeri endifunamu era naye agikolamu kansuubire obakubiriza n'okusoma okusoma kirungi obeera maama mukambwe osaba ripooti si bino byakulowooza nti agenda bugenzi kusomero bannange omuntu werekereze ekirungi owerere omwana asomyeko tafa kyenda mpozi ku kyenkuyikiddeko mukyala Nakazi abaana baffe tubayigirize bye tukola ebiseera bingi abalabi baffe abali eyo agamba nze njagenda nnime kooko naye abaana tabatwala abaleka waka ye n'agenda n'akozesa abakozi naye nga n'omwana tamanyi sente engeri gyazifunyemu mukyala Nakazi atulaze ti abaana be bapootinga batikka bafukirira buli kimu kwegaba kimanyi nti enkya ne bw'aba agenzi nga mukama amuyise abaana be tebatandikira kizibu balina tebasobola okukola n'omulimu era gusigala olina abantu bawagala okwebaza okuyambyeko mu kutambula olugendo lwomukama wange Muzeeyi Kawooya Muzeeyi Fred Kiwanuka mwebaza ambeereddewo waliwo n'akaseera we yanyambira sente zaali zimbuze zizaayo omwana ku ssomero mwebaza mwebaliza ddala mukama mwongere wajja wonna
bazzeewo nange aleeta neneebaza ne mukama wange oyo naye andeetera bakasitoma mwami mukiibi naye andeetera abakasitoma neebaza bannange bonna betukolagana nabo nebemukola nabo betukola nabo n'abaana bange okukkiriza okujja ne batakiraba kubanga omwana omuwala watuuka mu geeji eyo okuba nti asomyeko sinia 6 oba yeekola ki okwata mukyalayisa naye kale temwerabira ku likinga ku subscribinga ku sharinga musigale ku mukutu gwa Sisters Empowerment Show ebirungi tukyalina bingi balayinza wano wetuli tulina Maliiri kulwe Kayunga omukyalo ono asangibwa ku kkubo kwennyini mujja mukubira ku ssimu ye agenda kuddamu agituwa omulundi omulala buli oyo yenna omubabiro gwe gukutte ng'agenda kutandika okusimbako ng'alina kusookera wano nga tonnabagenda wa mwami mukiiri mu faamu ye oba ng'omaze ogirambula omubabiro kasita gukwata n'ogana kakati banayenze ndyeyo nina eka zange 20 ogenda kujja wano ewa mukyala nakazi omuguleko endokwa akugambye endokwa za nusu 3-5 za kunegotiatinga so ajja kunyonyola n'engeri gye mukola ki gye mumusimbamu ng'omukubidde si kyekyo maamu ekirimu tulina n'emiyembe ebirala tulina emiyembe tulina enniimu tulina mangada ovakado omuyunge tulina ebintu bingi ebyenjawulo obutunda ate nga bw'oba oyagala omuntu naye n'okumuyigiriza okukola ono bedding omusomesa ne groups z'abantu oli waaba abantu abatala abali obanga mulina groups z'abantu oba oli weka oba kuyunga miyembe byonna babikusomesa wano oba omukyala nakazi so mube mu programu eno mungi enamba y'essimu ndowooza addemu agituwe 0700 24 MTN 0786 98 mubadde balabi balungi tweyanziza nnyo comments zammwe mwebale tulaba but most of all subscribe give us a thumbs up contact us in case of anything tweyanziza tweyanzege bye bye. Yeah.